Mubanyige pange. Abamasimu bambi tubeekayiridde. Saalongo. Kati abasayidi eno mukole bwe muti n'abasayidi eri mukwate ku Kannaalongo. Muwanike waggulu. Dijatekayo. Webato bowanika. Bonna. Otyo babusa. Bemusala. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Atereze wano endero ya Saalongo omuko omu yamulisa weewaawo paka ebagwayo weewaawo mumpe wano entebe eya Saalongo omuko omu yamulisa entebe ya Saalongo esembere wano wetuli nga wamwana situle yemu musomeze ebyokunywa ati yesaawo yokukola omukolo. Kano kalambo abe Success Radio bankubidde akasimu okutandika ku Mande paka olwokutaano tegasaawa nnyo owulira ebyafaayo bya Saalongo weewaawo nga bikwatagana ku bakyala be byonna eyagenda kubeera ku pulogulaamu weewaawo 4 ez'ekiro toko taata Naalongo gosooka buwindi wano saagalawo wantu kati mwe musigala omu bakwata ng'ekimabega bambi mu nnyambe Saalongo asembere mataala abaana abato bannange mubaze abazadde wa tugende wali wano saagalawo ati mwenna abagole musooke mudde eno abamasimu tudde eno kwenyamba kudde eno fenna tudde eno tukuume empisa bane tukuume empisa alabo tebabbawo omanya akakaya kajja kwesibako mutabani gwonomanya Mami, siga